Wandiisa era maliriza okuwandiisa nzira ekisanja kyange ekyokubiri ng'era wano wondabira nayise n'omukyala wange ono n'abantu bange bano bonna bemulaba wano bonna bantu bange nga kyetwetaaga okusinga okukola mu kisanja kino ekiddako era twebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubeera ng'asobodde otubeererawo n'atuteekerawo okulonda ate n'atuwa obukuumi ekyo kikulu. Era twetaaga abantu babeere n'obumalirivu nga tugenda mu kalulu kano akajja. Tetwetaaga kwetiiririra bano abaana ba Nuupu abasinga okututawaanya batukuba emiggo. Pulezidenti ebyo bigambo byo ebyo tuyambe tuleme kutiisibwatiisibwa bakadde baffe mwebali naye ate batuuka ne batukuba emiggo twambadde tisaati zaffe nga bw'oziraba abaana bange bonna bananye. Kati twetaaga obuwagizi obwo tugende mu kalulu kano nga tetuli mu kutya. Eyo nsonga nkulu. Ensonga ey'okubiri abavubuka bange ab'ekiwumu bonna nasazeewo luutu eno twafuna kampuni tugenda tukuŋŋanyamu obusente abantu bonna tugenda bawa emirimu era twatandise dda. Kiriko kwebuzaabuza abantu bonna bakitegedde nti twetaaga omuntu atutwala mu maaso. Ate era nga yenze nsaba buwagizi bw'abatusigadde bonna yonna Uganda yonna nze nsaba buwanguzi bwange babubeeremu. Ttaka twandibadde tukyogerako nnyo naye waliwo ensonga ezimu eziri makooti zibatatukiriza kwogerako kuba nandibadde njogerako ku nsonga eziri ewange naye ate ziri mu kooti kati sisobola kuzoogerako nnyo ku nsonga eyo ng'ate ensonga eri mu kooti so mbadde nsaba awo pulezenta twandiyiseewo buyisi. Bali emabega be babeera obukulembeze buno bwe tugendamu bufaananira ddala omuntu nti omutwe emikono amagulu amaaso bw'ogatta kombination eyo ofuna omuntu so bwe bukulembeze bwe tusuubira okugendamu tugenda kubeera nga tuwuliziganya. Kigambo ky'ekibbattaka ky'obadde oyogerako nakyo tugenda kukirwanyisa kubanga kye tutayagala be bantu baffe okutaataagana. Omuntu okuleka ng'aleese ebiwandiiko ebituufu bye tukakasa era tukubiriza abantu baffe gye tubeera eyo nti nga tonaba kwogera kintu tonakudiringa na muntu yenna sooka weekakase nti omuntu gw'odiringa naye ye mutuufu. Okola otya? Ekyapa bw'aba aleese ekyapa ng'agamba yenna nnyini ttaka genda omale okusaakinga ekyapa omanye nti gw'ogenda okwogera naye ye muntu omutuufu. So ekyo tujja kukirwanako. Ku bavubuka abangi ababungeeta n'emirimu nga tegiriiwo tusobola okutuula ng'ekitundu ne tumanya biki kubanga kati tewakyali mirimu gino gya white collar jobs wabula tuteekeddwa kulima kulunda n'okulaba engeri gyetu. So abavubuka tugenda bakubiriza okulaba nga tukola ebintu eby'obulimi ebyokulunda ali n'okubeera awamu bwe tubeera mu bibiina bino ne tukuŋŋaanya ensimbi tusobola okuvaamu ate ne tukola ebintu eby'enjawulo. Ntera okukyogera nti LC buno obukulembeze tegalinga maka nti ogenda kukola byoyagala wabula obukulembeze waliwo abantu b'okulembera abateekeddwa okukuwa ekyokukola. Omukulembeze si yabeera omugezi wabula abali emabega be babeera. Obukulembeze buno bwe tugendamu bufaananira ddala omuntu nti omutwe emikono amagulu amaaso bw'ogatta kombination eyo ofuna omuntu. So bwe bukulembeze tusobola okusuubira okugendamu tugenda kubeera nga tuwuliziganya. Kigambo ky'ekibbattaka ky'obadde oyogerako nakyo tugenda kukirwanyisa kubanga kye tutayagala be bantu baffe okutaataagana. Omuntu okuleka ng'aleese ebiwandiiko ebituufu bye tukakasa era tukubiriza abantu baffe gye tubeera eyo nti nga tonaba kwogera kintu tonakudiringa na muntu yenna sooka weekakase nti omuntu gw'odiringa naye ye mutuufu. Okola otya? Ekyapa bw'aba aleese ekyapa ng'agamba yenna nnyini ttaka genda omale okusaakinga ekyapa omanye nti gw'ogenda okwogera naye ye muntu omutuufu. So ekyo tujja kukirwanako. Ku bavubuka abangi ababungeeta n'emirimu nga tegiriiwo tusobola okutuula ng'ekitundu ne tumanya biki kubanga kati tewakyali mirimu gino gya white collar jobs wabula tuteekeddwa kulima kulunda n'okulaba engeri gyetu. So abavubuka tugenda bakubiriza okulaba nga tukola ebintu eby'obulimi ebyokulunda ali n'okubeera awamu bwe tubeera mu bibiina bino
ne tukuŋŋaanya ensimbi tusobola okuvaamu ate ne tukola ebintu eby'enjawulo baffe nga bakulaakulana. Ekyokubiri kwe kulaba abantu baffe nga badda wamu. Ebyobufuzi bino naddala eby'ebibiina bitutaagudde. N'olwekyo tugenda kusookera ddala okusooka okuzza obumu obwo mu kyalo kyaffe okulaba abantu baffe nga batambula bulungi. N'ekigambo ekirala mpozzi mu byonna Kisache oye! Kadundu Champs Sub County. Ntwala okumukisa guno okusaba abalonzi bonna ab'e Namulaba okumpa obuwagizi ekisooka. Bwe naatuuka mu ntebe y'ekyalo ekyo ngenda kusookera ku bavubuka okusingira ddala. Abavubuka tebalina mirimu. Abavubuka tugenda kutandikawo projekiti ez'enjawulo basobole okubakipinga bizi obutenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri ekibbataka mwe kiri mu kyalo kyaffe oba mu ggombolola yonna, naye njagala okusalira wamu amagezi n'abatuuze n'abakulu okuva ku ggombolola awamu ne ku disitulikiti nti tulondoole ekibbataka kino kivaawa, obuzibu buvaawa, bakifeesi aboogerwako be baani. Kakati bwe tunaba tusaza amagezi n'abantu abo abakulu abava waggulu, bwe kiba kiyingirwamu abanene okuva waggulu mu ofisi ez'enjawulo batuyambe. Naye ekituufu kiri nti ekibbataka ekyo kyandibadde kikomezebwa kubanga kivumaganya n'abeerusiizi bonna nga mu ggombolola ne mu Muluka ne mu byalo wansi nti bakyamani benyigidde mu kubba ettaka. Naye ng'ekituufu kiri nti waliwo abantu akakundi k'abantu abeeyita bakifeezi be tutamanyi be baani, bavaawa ne babeera nga bavumaganya beerusi okuva wansi. So n'olw'ensonga eyo njagala okwatagana n'abantu okuva waggulu, abakulu okuva waggulu, okulaba ensonga eyo ng'ekomezebwa mu bwangu ddala wabeewo ekibbataka mu Champs. Kati ekyo nga kiwedde, abatuuze bonna ku security ey'ekyalo ngenda kulaba nga ngisoosowaza olw'ensonga nti abatuuze bakola ebintu byabwe naddala ng'ente, ebisolo, embuzi bibbibwa. Njagala okulaba nga security tukwataganya wamu ne security y'eggombolola nga tutereeza okuva waggulu ggombolola okutuuka ku kyalo wansi, okulabika ng'ekyalo abatuuze bakola ebintu byabwe ate tebibbibwa nga bikuumibwa bulungi. Kakati ekyo bwe kinaba kiwedde nga abakyala bonna bakwatiddwako nga ffenna tukola emirimu, enkulaakulana ejja kubaawo wansi ku kyalo, nange chairman nga ntambula bulungi. Kyala Kakande, nze Rozi Kakande, mbeera Namulaba nga neesimbyewo ku kifo ky'abakyala era mbaddeko nga mbakolera, naye njagala nkola okusingawo ate nga bwe mbadde. Ne chairman wange Ssekitooleko Emmanuel. Satu mundabire ddala musimbe ku mugongo gwange. Nga bwe mmaze emyaka 39 nga nfumbewo abaze Stephen Kasozi, abakyala nja bakuŋŋaanya mbawe emisomo egyo baleme kuwoza nti kubanga baafuna ssente ate obufumbo babutte. Njagala ebintu ebyo byonna babikwataganye bulungi n'essanyu. Nyuma nja batuukiriranga gwe nnaabanga ndabye ng'atulugunya omwana, naye mutuukirire njogere naye kubanga nange nina abaana atali omu, naye bonna benkuzizza sibayisizza bwentyo. Kola n'amaanyi okusinziira luli lwe nnali. Tugenda kwongera okukola n'amaanyi emisomo bagifune n'ensimbi zennyini tuzigire zonna gye ziri basobole okukulaakulana. Sese Kasozi neewandiisizza nga nva ku kyalo Misonga nga nzizze ng'omukulu w'abakyala. Anya Kabugo Stanley nga nvuddeyo okwesimbawo era okuvuganya ku kifo ky'obwassentebe bw'ekyalo Kasozi B. Ekyalo ekyo kisiŋŋaanibwa bulijjo ye ggombolola yaffe Omuluka, eggombolola ya Champs Omuluka bwe bulijjo mu Mukono district. Ensonga eri mu ddiiro essaawa zino yakulaba nti tukyusa obukulembeze okuva mu nkola eri ey'abantu bannakigwanyizi era n'abantu abo abaagalira ddala okuvunza ebintu byaffe okuviira ddala mu byalo, okuviira ddala ku ground. Kubanga katufe nga nze ku bwassentebe bw'ekyalo njagalira ddala okusitula omutindo gw'abantu baffe okulaba nti nno babaako enkulaakulana ng'abantu nga beeyagalira mu nsi yaabwe ng'ate omutindo gwabwe ogw'ebyenkulaakulana nga gulinnyako waggulu.
ensonga eya kibbattaka eyitiridde nnyo naddala ku byalo basentebe b'ebyalo nga bakolaganira ddala n'abantu abo abajja okubba ettaka betuyita abafakkini bajja ne babba ettaka ly'abantu ne balitwala basangawo abantu ne baleka abaana nga bamulekwa ettaka lyabwe ne balitwala bwe bati naye ffe embeera tujja girwanyisa kubanga tumanyi nze ndi musajja wa National Unity Platform tuyinza okuba nga sirina maanyi gakulwana na mmundu naye engeri gye tugenda osomesaamu abantu okwekuuma okwetekako protection y'ebintu byabwe naddala kubanga ensobi eriwo ey'obukulembeze bw'ebyalo tibasentebe abamu babeera tebamanyi kuwa mujja kuleeta abantu betuyita abakuuma ddembe